ani kibe buli awuliranga otuula mu ngatte ezo gwe kibe. Abo bonna abanvuma ku social media, abo bonna abalwanyisa obuweereza bwange obw'okuyimba, abo bonna abalwanyisa obukulembeze bwange, abo bonna abategeka ebivulunga nange ntegese oba okitegeera bire. Tukumanyi teweerya ntama ate bayibuli egamba nti ayatudde teyejjusa. Ani kibe? Ani kibe? Oyo akulwanyisa. Kasitowulira ng'ojja mu ngatte ezo ng'onnwanyisa ng'onvuma ng'onjogerera agagambo ng'okomentinga ebintu eby'ekisiru ku status zange oba ku TikTok yange oba wantu wonna boy kibe. Naye batuuza olukuŋŋaana ng'aba gospel ne balonda pulezidenti wa gospel omulala era gwe kennyini n'ogamba obyeyambudde olusuddewo. Seyambulangako kitiibwa ky'obwa pulezidenti bw'abayimbi ba gospel ensi yonna ekimanyi nze pulezidenti kati oba oyo wamugyewa simanyi ekyo tukiveeko. Bw'oli ku stage ng'oyambadde ebyambalo by'amagye wagamba osoomoza Alien Skin because byali ku stage naye yeetika omusaalaba gwo. Juzi twamulabye abamugundidde eri bannange ebintu bya Alien omugunda oba ebizibu bye yatuuseemu bannange nsaba tumusaasire akaseera kano kazibu gyali. Nalabye komenti ye ageze n'akomentinga ku TikTok n'agamba Yesu lwaki teyabazimbira studio ndoza yava ku kiri nti bwe nagamba nti studio ze bagendamu naffe ze tukola ki ze tugendamu kakati Alien naye asooka azimbe studio eyiye maybe ffe tujja kujja turekodingireyo oba sikyekyo tatukalakata nnyo bwatyo era naye nga bwe yagamba nti asaaga bro nange nsaaga. Twakulabako ku stage ng'osabira omukulu Nobert events okuva shole yaggwa muli ntaaki era waliwo ekyemufumba ekiddako. Ebiseera ebisinga omuntu bw'alokoka jukira lubanga lutalo aba alina gy'avudde ate n'alokoka waliwo kye tuyita follow up. Namukubirako ku ssimu ne mugamba muganda wange nkimanyi bangi abagenda okwogerera olwa decision eno gy'okoze naye nywera oba okitegeera era essaawa yonna ngenda musisinkana nyongere omusabira kwegamba following up aleme kuddamu kuggwa. Twamusabye asupportinga ebivulo ebya gospel ategeke ebivulo ebya gospel era twagala asigale ng'ali ku mulamu ogwo era Nobert events wano nawendi nkusabira Mukama akunyweze mu bulokozi. Manyi banja bagenda okugamba nti okusalawo kuwakoze ku kyamu naye muganda wange nywera olaba nze nasobola okunywera mu bulokozi paka olwaleero yadde ng'ebikemo bingi muganda wange nywera. President nga tuzeeyo mabega ku kivulu kyo bingi ebyaliwo. Yes. Mukwano gw'ogambye nti yali backup the Vixen yaliwo n'akwebaza statement ezimu ze wakozesa. Yes. Ebigambo bye waleeta like revolving the gospel music oyimiridde ku kyera otandikirawa? Njagala kwebaza nnyo muganda wange le Vixen yesi kibe musajja wa Katonda. Yes, mwebaza olw'okuyimirira nange yagula tickets teyakoma okwo n'agula n'emmeeza ku mukolo mwamulaba yajja kundaba nga mpeereza oba nga nnyimba olulimi lwe mutegeera era muganda wange oyo le Vixen mpuliranga mu gavumenti yange eya gospel nyagalamu ova vice president okitegeera kozi yandaga omutima omulungi ogutalinga guli ogwabali ababe okitegeera yenna neyerekereza buli kimu ekikye najja nakola ki nansupportinga era essaawa yonna ngenda mufuula vice president. Onamufuula vice president omanyi n'okimuggyako nga wamu emotoka n'omanyi n'ogimuggyako. Bannange emboozi eyo ebintu ebyayita mubireke bikole ki biyite. Oli le Vixen muganda wange twalina obutakkaanya nga ensi bwetambula era ne tuddamu ne tukwatagana oli brazo oba okitegeera. Kyakuyiga ki kye wafuna bw'olaba abantu nga eribulamu Titus Kuteesa nga bazze ku show yo ng'ate naye wabakomerera nti show z'abasala?
ngate nze nabakomerera nti show zasala amazima gabere mazima show zaabwe zakola show zaabwe zasala ekyo ffenna tukimanyi twakiraba oba okitegeera era banoonyeza bwe banjogerera nti ekivulu kyange kikoze ki kisaze naye nga tebakola ki tebakiraba era bangi abankubidde amasimu nga baneetondera bambi tusonyiwe kambabuulire ekibe bwe kiraba empologoma muganda wange eri ba king of the jungle kitegeeza tobeebaza nakubeebaza okwebaza ani abajja okwabo ba eri bulamu muganda wange nze temunyumiza bibe abantu bajja ne bakuwagira eri bulamu yaliwo nabeerawo nakusapooti kati kankubuulire waliwo abantu abajja nga baze kusunga kyogamba eri bulamu yajja kusunga nze mbabuulira mazima gwe abantu mubamanyi ba people omuntu bwakuttira omwana aba yagala ajje ne kulumbe akakasenti ddala omwana yakoze ki naye bakola ki ekyo ekisinga okuluma bingi but nze omuntu yenna alwanyisa obukulembeze bwange omuntu yenna akeera ku makya n'alwanyisa endongo ya gospel gye ndi mu kuyimusa nkubulira mazima oba mulabe wange bayimba ndongo ya gospel okitegeera si buli ayita yesu yaliyingira obwakabaka bwa katonda ne katonda ajatuuka eri agambe bro ayita yesu naye sikumanyi ina muyimbi wa gospel gwe ninako obuzibu n'ebyo ebibe byonna sibirinako obuzibu bwonna mukama abampeera ennyo omukisa si bibe so abawagizi bo bagamba ki abawagizi bange njagala beebaza nnyo temujjanga okwo eno move gye tuliko ya ku revivinga na ku awakeninga gospel music industry twagala okulaba ebisaawe nga bijjula twagala okulaba abaana nga bayimba music omulungi twagala okulaba nga obulamu bw'abayimbi bwa gospel bukyuka so temujjanga okwo mweyongero tusupportinga ate ne Bible ekyogera buli lwowagira omulimu gwa Katonda ne Katonda ajja kuwagira emirimu gyammwe mukama abampere nnyo omukisa abantu abagamba mbuno tewalina gundi tewalina music nojja n'oyimba walalala sokodemu akabuuzaako abagamba tewalina music ate wajja n'oyimba ayayaya kaliwainigenda bakabuuza kali gamba buulire ayayayayayaya jabakalira ku mimwa nga tebalina yadde mazzi ge banywa cause endongo yo ensi ku olwo yakakasa nti President Lanek mu butuufu muyimbi wawulira kali akantu kenakuba nyimbira ddala era abantu baweebwa nnyo ki baweebwa nnyo omukisa cause nayimba ennyimba musanvu kwolwo ate nga nali nkyaleeta obudde bwe bwakola ki bwe bwatusalako naye ku kivulo ekiddako bannange mukeere nga bukyali koze endongo ne wiiki eno nsumula ennyimba endala meka 2 abagamba nti oyimba mu nnimi bagamba oyo si ye president w'abayimbi ba gospel oyo si muyimbi oyo tasobola kuteekeka kivulo kati kambabuulire ebyo ebibe ebyali binwanyisa nabyo byategeka ekivulu kwolwo eri gye baali nze nga nina screens ngeri balina kateni ngenina n'amataala ngeri balina bu disco light eno nga nina abantu ngeri abantu baba balabu baba bafuna abantu 18 oba kitegera kati Bible egamba nti tokomanga kwoyo gwe nafukako ki amafuta kakati ate entalo zaffe sife tuzirwana Katonda yakola ki yalwana tebalina kibayikwasa enkuba yatonye eno n'enkuba netonye eri bonga tebafuna yadde nabagambye eddanze sirina buzibu osonyiwa n'osigala ng'ojjonkera oko si kujjonkera bannange nze ensi enkyaye lwa mazima genjogera oba okitegeera buli lwoyogera amazima manya abantu bagenda kola ki kukyawa naddala abo batayagala ki mazima
ate Bible yogera bulungi nti mumanya amazima gali bafuula beki abeddembe. So buli lwenvaayo nenwanirira gospel nze ndi ku mazima, buli lwenvaayo nenkuba omulanga eri abasumba baffe eri omubiri gwa Kristo nze mbeera ku mazima. Twetaaga obuwagizi bwabwe kati banno bino bi agent bya sitaani byo bibeerawo nga buli kaseera byagala kola kikunwanyisa. Era buli gwe mulaba nga nnwanyisa, buli gwe mulaba nga awakanya obukulembeze bwange, buli gwe mulaba agamba nti the necktie na music, gwe manya oyo kibe, manya oyo agent wa sitaani. Basumba bameka bokalagana nabo? Abasumba wow, damu ekibuuzo. Basumba bameka bokolagana nabo? Okimanyi nze president w'abayimbi ba gospel oba okimanyi siri? President w'abayimbi ba gospel abeera ali in touch na buli musumba mu ggwanga erya Uganda. Buli musumba wano e Uganda amanyi. Yes. Buli church wateekayo tiketi zo? Saateka tickets ku buli kanisa era nga wemba nnyonnyodde nti eri yali family and friends concert obwekitegeera katuyina concert eya the whole public egenda okujja era wiiki ejja tugenda kuba tu announcing ekifo n'ennaku z'omwezi wali wafunda kati tufunye ekifo ekigazi because tuli bangi. Ekisemberayo ddala nze kunze gyendi byoyita ebibe biyindi kuba be bamu kuba kujonkera bogamba ebibe yakuteekako concert yeeri okulaga mbu omusonyi lwaki okolayo kolabo nabo. Era bwe yakedde ku makya n'ankubira essimu nze namugambye ku byonna byonkoze teweetonze yadde kwetonda. Nangamba muganda wange President Lanek, I am sorry. Era bwe yayogedde ekigambo sorry bananga omuntu aba yeetonze omusonyiwa oba okitegeera. So namusonyiye simwinako ki buzibu bwonna naye ate namumanya abantu bakyuka tomanya kati zimanyi. Oyo olina osuubira okukolayo oluyimba eri bulamu oba ne tayita sikuteesa? Ivan Sokondeke